emboozi eyo nafuluma essabo ly'omusajja yaŋŋamba totunula mabega paka ng'oyingidde mu nnyumba. Naŋŋamba oyogerera tugenda yaŋŋamba agenda kumpa simanyi ejjembe simanyi n'omusambu abinkuume in case nkoze era yonna n'enjogera awo nnyini we bintugira. Kati tebiikutuge. Naawe yali mufere kati ng'era okyali ku ekyo natya era okwogera mu kaseera ako era namala ebbanga naye bwe nakirowoozaako n'enkiwa obudde n'endabira ddala ng'ali mufere okusinziira ku ebyo ebyatuukawo ku mukwano gwange kati nkujjira emboozi. Mukwano gwe yakkiriza ne bamulya? Mukwano gwange we nnali waneeno we natuula wennyini jjukira bwe baba baggulawo olaba light kati mukwano gwange yewe yafuluma empale teyajambala ye nga bamuyingidde oba amaanyi bagajja waago. Bagajjawa era kyekyo ekyandaga nti mukwano gwange bamuyidde nali manyi just kuteebereza mukwano gwange wayitawo ebbanga nanjatulira naŋŋamba byonna ebyamubaako. Bwe wayingira munda walaba empale ya mukwano gwange? Awo wennyini we yafuluma ye yayambala bwambazi empale yagirekaawo naye era nga sisobola beera shuwa nti empale ya mukwano gwange nga sisobola kubeera shuwa. Nze nfuluma nenfuna boda nno nga situnula mabega ndi bwenti nenninya boda nga ndi bwenti nesibye n'akatambala ku mutwe neŋŋenda paka waka natuukira mu nnyumba nagamba leero luno mponyese ddamu ssabo omusajja kamwesonyiwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba bannayo okutuuka wano tebibadde byangu. Twakakola program n'omwana ow'obuwala ono nga 5 naye nga zonna ziyiika. Naye nze nabagamba nti Andoga tojja kunsobola. Andoga ali ku mafeera ndaba naye tajja kunsobola. Nange mwebale kutwala bannaye mwebale kusubscribinga bw'oba oli mupyanyiga akagamba ku kasubscribe okubeera nti tutambulirawo. Ndine mwana muwala Treasure Care Products olunaku olwaleero kubaagala okukola ebbina naddala mwebale kutwala mwebale kusubscribinga tukomyewo nate. Oli otya? Ndi bulungi Ajati ogamba otya? Gyendi oli otya? Naye olayika bulungi. Sirabanga ku muntu alayika bulungi nga olinga ekyokulya mazima ogrowinga ku nakyo. Nze nno kale naye kati gwe laba oyambadde oti ga oli oti amasa bitambula bitya? Mpola mpola bwe bityo banaye mwebale tulaba mwebale tugoberera mwebale abava ku channel yaffe eno ne mujja ne mumpagira. You're very welcome. Kati nakoma wali eri ng'onyumiza nti omusajja yakuteeka mu mmotoka naye saategeera wava otya mu mmotoka eyo. Nja tetutandikireyo. Motoka nagivaamu obviously nagamba nti nagonda nakwatako then nakwatako nakwatako wakkiriza omusajja nakwatako naye teyakwata eri mu nswa namukkiriza nze banaye ekikwata eno yo sikkirizayo but okwanguya embeera namuleka nakwata yali asuubira wasobola okukkakkanira nenva mu mmotoka munaye nga sikoseseddwa bannaye abawala mulabe kuba ekyali kiddako kunkozesa yali agenda kukozesa okunfoosinga nalaba namulaga nti ngonze nakita naneesonyiwa netusigaza communication then nemmala nemblockinga. Wawona emmotoka y'omusajja nawona era bannaye bakola amabina gasomba bingi olowooza ki ekyali kintuusizza ku mabina abasajja baagala amabina tolaba nti bagavuma bwegabanyumira gali mu ngoye naye omuyitako n'atategeera paka nga at least agalabyeko nga gali bwereere wangi ekyatuuka ku mabina era abatala waliyo tukola amabina jangu tukola amabina bayiraweze nali katini nga bwewalaba photos nali katono nnyo ddala naye ekyandeetera okugaininga white wansi omusajja gwe nagamba omufumbe yankyawa like ya blocking communication nga siina kyemukoze nze wenatuulaawo nendowooza nti oba nkyayo olw'okuba siina bbina kandi awo nebwokula ebbina ligaana nebwokula nga tobeere na bbina ligaana okujja anabeera n'ebbina era okula olaba nti lijja kujja waliwo space yaalyo
So nze nalaba like nembeeraawo nga siina bbina nalina mukwano gwange bamuyita Julie ye nga alina omubiri yayawula kwe kumwebuuzaako baby wakikola ota era obviously omuntu atakotogera akugamba amazima. Kale ebintu ebyebibina bino ebyobunenenene byali byaggwa ku mulembe nze we nasomera university nga tuweekoza nga abaana beekalakatanga obutono bwe buliko nali shocked okulaba nti ate kati abantu baagala nnyo abawala abalina figabatuusanga nnyo amaaso nga tebabafaako nga baagala buwala butono kati nekiri ku ground ndowooza okiraba mabina ku internet kwonna abantu babeera boogera ebintu n'abawala b'amabina era nabo bayitiridde obungi okimanyi balinga batakyazaala abaana batalina mabina nedda baabeerangayo naye engoye zaali teziriiwo eziragawo omubiri okitegeere engoye zaali teziriiwo obulungi naye kati engoye nnyingi nabugabo yenna buli wamu n'akagoye ak'ettaano omwana ayambala akagoye n'alaga omubiri so nze onneebuuzaako oyo omuwala nampa like nefuna solution ey'akabina kange ne kajja kati bwe kajja nenzira nga njagala kala ndabeko bulabi oyo omwami naddayo mu 2019 yawo ew'omwami omufumbo ng'oyagala omusaalize nagendako ku dduuka nga ndaba nnyimiridde abaana b'obuwala temutudde njagala ndaba oba talina kyajja kugambayo anti yali ankyaye takyayagala kumanya takukyakwata simu zange biki naye ng'omutima gukyaliyo of course oba nange laavu yennyingi oba simanyi anti omusajja buli wakushawa nga takuwadde reason osigala muli oyaya lwaki osigala oyaya nogamba nkyayidde ki tola n'omusajja wogendayo omulundi gumu notayagala kuddamu kukwata masimu ng'ayinza afiirawo awunga agamba ono namukoze kati naddayo oyo omwami nenefula alina byagula hayi mugyebale njagala yali atunda bibiri na bizigo ebyo bwe bityo nemugulako ekizigo nno nga sigenda kikozesa naye ng'agula buguzi bya mu nviiri nampa naŋŋamba banaye mukyala wange ng'olabika bulungi awo natata teyaddamu n'ayima omusajja naddamu era nampa appointment netuddamu tetusinkana era netuddamu netubikola naye omusajja oba yaliko ddogo yalaga nti anjagadde nnyo tuzzeewo love eri fresh naye wetwamaliriza ne tutambulayo omwezi gwali gumu era naddamu nakyankalana neŋŋamba owaayo ewanyu weewaawo nenesonyiwa omusajja ng'akyankalana omuleka naye nze ŋŋamba omusajja kasita omugoba nga gwamulemezaamwe naye oba akiwulira muli nti gwayagala naye ate omusajja wa breakinga communication nawe n'okita kimanyi omusajja oyo akomawo ng'akunoonya naye kasita olemerako ng'ogoba era bimala nebiggwa nemwesonyiwa naye before kumwesonyiwa nga sinnateera ddala nasooka waliwo omukwano gwange gwe nnanyumizaako naŋŋamba omusajja muloge nga bwe nkikugambye omusajja muloge mukwano gwange naŋŋamba naye waliwo omwami gwe bandagiridde olwo ntandika eddogo olwa laavu naye oba weerabira oluusi mukwano gwange nga ŋŋamba bandagiridde omanyi abantu balagirira onyumiza omuntu ekintu nga ŋŋamba bakulagiridde anadda agenda kudda nga yekka yakwegobera konze ye tugende nze nafadda bannange omusajja mpulira bwe bulamu nga mukwano gwange ŋŋamba naye weetaagayo emitwalo 7 nga mugamba ngenda zifuna naye jjukira baali bamulagiridde nga takolanga ki tagendangayo nga tosituka tugenda eweeyo omwami bwe twatuukayo obviously abeera n'abalwadde ne tutuukaawo mukwano gwange twayingira babiri ng'omusajja yamukolako saamanya biri munda kuba twasooka ne tuyingira ababiri n'atugamba mbu akola kw'omwomu buli omu n'ekizibu kye agalawo ekibeera muli enzikiza gwe mulundi ogwasooka oyingira musabo naye seegomba kuddayo kati omusajja we yaggalawo enzikiza ng'ekutte mbu omusambwa oba muzimu like ebyo ebyogerera amayembe ne bagamba nti bagenda kukola ku muntu omwomu so omwasituke tusooke tukole ku mulala nze nali natidde dde enzikiza nze yasooka ovaamu nendeka mukyali wange ne bamukolako
nafuluma naye nga yenna atintima yenna alaga nengamba bano ekiki ekiri munda konze biri okay nagamba tewali kuzibu genda bakukoleko olabye nti waliyo essuubi bigenda kukola nze nkirabyeko mwana gwe nga nyingira nange wenatuuka omusajja naŋŋamba ogamba otya oli bulungi muwala nga beeyogeza ayogerako katini gwe n'omuwa information neyeefula nti yakugambye omuwa information ye neyeefula akuba abaako kikakugamba omusajja bamanyi abawala nti ekitawaanya ebiseera ebisinga basajja ya kati abamu bamanyi nti omuwala kasitajja waaba kulaba nti era okyali muta akulembeza obufumbo oyagala fumbirwa emirimu gikutawaanya kati awo n'omuwa information emirimu omusajja nayipa wange awo era namulaba nabwe yakola bitegeera nga nange neererejja ngamba naye musajja wange mwagala naye buli tubeerako katini n'akyankalana ate mpulira gwe njagala nze nkole ntya nangamba nno omusajja akwagala nnyo era bingi byasobola okukukolera asobola n'okukyusa obulamu bwo asobola n'okugulira emmotoka asobola okukola ki naye waliwo ekikutte koggwa kiki jjajja ekikijjajja nyamba omusajja njagala omusajja akomewo ko ye mujja omusajja yali mufumbo mujjawo yalinga mujjawo oba mukazi w'omukulu alina bye yakola yabiteeka ku susu wa musajja kati susu oyo n'amukuyingizaamu omusajja kati already kyakuyingira kiri munda kati abanga akuyingidde n'amala omudibo ne gukwambala n'akukyawa naye ekyo ekintu ekijjawo manyi bwe yaŋŋamba omusajja oli ataswala mbu alina kusiiga ddagala ku susu we muweemu awo eddakiika anyingire eddogo likole ki lifulume bannange kahosinga waneeno juzi omuwala yaŋŋamba nti ye yali anoonya mwana gw'abasajja abasawo waalaba omuwala ng'amwegombye aidha akukolera ebintu ne bitakwatagana ng'ayagala oddeyo akwebakeko oba n'abaakowa beebaka ku bakazi ekyekyankyaya mbogo bannange n'obulungi muli balungi ate n'okwambala obubi mwambala bubi n'ogenda ew'omusawo wenaakapale kakukutte okugenda ku musawo ng'oyambadde era bw'omusikiriza no abamwenzi bwenzi lwaki oba olowooza musikiriza ze nyambadde kunyuma nyambadde byange ekyobusawo kiba kya busawo naye ekyobuntu ate nakyo kirala benzi bwenzi omusajja naŋŋamba bwatyo bw'alina okukikola nesooka nensirika neŋŋamba njajja kyoyogerako nti tulina kwegatta kuba okkayingiza munda oba ondidde ko ye tekuba kwegatta ffe emisambwa tetwegatta wabula ngenda kusikamu ddagala ng'alaga nti jembe lyeryogera naye ye si muntu konze kati ejjembe lye ligenda okunyingira ko ye mukongozi gwe tulinnyako omukongozi yono omwami gwe tulinnyako najja n'akwambulula bw'amala okukateekayo n'amaliriza agenda kubaako eddagala lyakusiiga omubiri gwonna omusajja wajja kudda buli kimu kitereere tojja kuddamu kubonaabona mwana wange kuba omusajja tumulabye alina tayagala bugagga gaggambwagala naye kapaati ako kesitegedde ko ye oba tokitegedde osobola otwala obudde n'okirowoozaako n'okomawo olulala naye bw'oba tokikoze olwaleero emboozi yonna gye tunyumizza wano toddangamu ginyumya wantu wonna wadde mukwano gwo lw'oli kikola ogenda tulaba ng'agamba agenda kunkola ekintu oba nfe kasita njogera nti abadde alina byayagala okunkola emunda eyo emboozi eyo nafuluma essabo ly'omusajja yaŋŋamba totunula mabega paka ng'oyingidde mu nnyumba naŋŋamba oyogerera tugenda yaŋŋamba agenda kumpa simanyi ejjembe simanyi n'omusambwa binkuume in case nkoze era yonna n'enjogera awo wennyini we bintugira kati tebiikutuge naawe yali mufere kati ng'era okyali ku ekyo natya era okwogera mu kaseera ako era namala ebbanga naye bwe nakirowoozaako n'enkiwa obudde n'endabira ddala ng'ali mufere okusinziira ku ebyo byatuukawo ku mukwano gwange kati nkujjira emboozi mukwano gwe yakkiriza ne bamulya
mukwano gwange wennali wanene wennatuula wennyini jjukira baba baggulawo laba light kati mukwano gwange yewe yafuluma empale teyajambala ye nga bamuyingidde aba amaanyi bagajja waago bagajjawa era kyekyo ekyandaga nti mukwano gwange bamuyidde nali manyi just kuteebereza mukwano gwange wayitawo ebbanga nanjatulira nangamba byonna ebyamubaako gwe bwe wayingira munda walaba empale ya mukwano gwange awo wennyini we yafuluma ye yayambala bwambazi empale yagireka naye era nga sisobola beera shuwa nti empale ya mukwano gwange nga sisobola kubeera shuwa so nze nfuluma nenfuna boda nno nga situnula mabega ndi bwenti neninya boda nga ndi bwenti nesibye n'akatambala ku mutwe neŋŋenda paka waka natuukira mu nnyumba nagamba leero luno mponyese ddamu ssabo omusajja kammwesonyiwe nze kikwatagana n'ebitundu byange byekyama mukwano obiweekitiibwa it's good be like that kati nze nenfuluma like nentuuka ewaka nenconcentrate nga nze neŋŋenda mu maaso n'obulamu bwange nemmanya nti kiri kigenze mukama ajja kumpa ekirala ekirungi naye nali lwedde okugezaako singa tebyali bwe bityo nga mmanyi nti ddogo nga mulumba kimafiya bannaye wali omutabukiza usamize tebuva wala kozi bagamba akula yaloga naye mukwano embeera ekulogesa ssaawa yonna ate n'emikwano gineeno egiwa amagezi kati nze nenvaayo awayite eddogo lye baamuwa omukyala mukwano gwange lirabika lyamukolera kuba after then nalaba nga bizinesi ye bombings akola really yes ne bbawe nadda kuba ye yalina tata w'abaana be ng'agenze nadda n'afuna n'olubuto oyo omukyala kati bitabuka amaze funa lubuto oyo omukyala bagenda jjukira olubuto bamukebera like bino bye mugenda kunywa eddagala bamukebera omukyala ne bamukebera ng'alina sirimu omusawo yamusiiga sirimu omusawo ye yamusiigako ye we yagamba mukwano gwange yafa mu 2021 nga tuyingira mu 2024 yafa ye depression ya AIDS yamukuba wala teyasobola naafa kyali kiwala nno nga kiyimiridde nga kyakazaala omwana ogwo mwoyo bbawe gwe yali ayagala okuzza omusawo yamulya kitwe kati mbitegeera bwe nti kola olubuto bamuzuula nti alina sirimu naye ekyayamba ng'omusajja tamwina era ekyo kyekyalaga omusajja nti omukazi alina kye yakola ki yeyayenda omusajja yasigalawo ng'amuwa obuyambi bw'olubuto ne bafuna omusawo obviously omukugu n'azaala omwana we bazaala omwana bwe papa omusajja n'amuddukako n'amuggyako n'omwana we kati eyo depression ye yatta oyo omuwala kwe kumpita binnyumiza nga ŋŋamba omanyi treasure genda bakukebero oba otandika eddagala kati ye yalowooza nange nakola ki negatta naye nemugamba eki naŋŋamba ojjukira omusawo gye twagenda wano bwewati newewati konse gye mbijjukira naŋŋamba omusawo yankozesa ate naawe nakulaba ng'oyingidde bw'obanga yakulya genda bakukebere bba wange akomawo tutandika obeera ffenna ngenza okunkebera nga nfunye olubuto nga nina sirimu ate bbange talina ate nga siddangamu kwebaka na musajja mulala yenna okujjako bbange n'oyo omusawo banaye allah asobola okukuleetera ekigezo sirimu n'omufunira nno omusabo mwana gwe natunuyira omuwala nempulira nga ntidde nga seegatta naye nga mpulira njagala kugenda kola test kwekebera natya nemugamba lwaki wakikola mwana gwe lwaki naŋŋamba nze we yakiŋŋamba nga ndaba option yokka nga mbonyeebonye abakazi bakoze ebintu nno abalala ndowooza mukama abayambe byambi tebanafuna sirimu naye abakazi bangi balekisiranika sirimu tekiriiko nti oba ono yatambula nnyo kasita obuleetamu amalala n'amalo n'obusiru ofuna sirimu nga togenderedde omusawo yalwaza mukwano gwange sirimu n'amutta omwana yafa teyasobola kumira ddagala ate ne bbaawe yaddamu n'amuddukako ng'atutte omwana amazima gali nti yawulira ng'ensoba talina kyajagasa netumuziika netumuziika saidi ze yekyotera mukazi wattu n'awumula naye nga byali bya musawo so abasawo baliridde ddala abakazi nabali macuwawe nga basuubiza mbu balina bye bakugjamu naye aba alimba kwentyo bwe nawona
kati mnainze ngenda maaso n'obulamu ngenda maaso n'obulamu kati obwenzi obwo waliwo nakugambira nti bunzijukiza tatange naye mutambuze naye mukama akyamuyambye nti mu bakazi bawasizza 150 plus tanafuna bulwadde awasizza abakazi 150 basukkamu musajja wattu ate nakati akyawasa amanya ate nga maama we yamupangira abakazi bawasa jajaawo yes maama wakitange nga kasitala abanakubira mutabani wo yakutawanyamu oba waba kutawanyamu waliwo muwala wa gundi bwe wati ali ku kyalo bamufunisizza olubuto yazadde talina buyambi talina option osobola obeera naye muwala wa mpisa bwatyo bwagendanga abongerako kyokka maama we amupangira abakazi ab'emyaka singa 7 eyo jajjaawo jajja abajjajjange kati muyite jajja kati oyo omukyala yapangira mutabani we ku myaka gyaliko n'atamanya nakulowooza nti at least abuulirire yamwonoonye oba lwakuba ye mugalanga simanyi kati tatange tukula twakulira mu famire eri polygame ng'alina abakazi 3 nga bonna bali mu nnyumba emu mama wange yali namba 3 kati mama wange yali namba 2 ono owokusatu abayingiramu oluvannyuma naye eddogo liri mu bakazi jjukira baali babeera wamu mu nnyumba olaba omuntu aloga nga baawukana naye ng'awologa mujjawe olwo abali Did you put my order? I sent the other girl. Try to follow up, eh? African coffee? Yeah, thank you. Bakuletere? No. It's okay. May bring for me. You first find out, eh? Okay. Sobola kukola nga njo. Nze nywanga. Nywanga ebyokunywa. Kyovula abagesti bange abantu bagamba si era tamugulidde kyakunywa. Anywedde ye kati bamanyi nti bagesti abasinga tasaa kujwanga bw'ayogera. Kati mnange tatange awo famire sagibeeramu nnyo eyo naye byamala ne biyiika like obujja n'obujja bwawangulagana amaka ne gafiira awo nze nali olwedde envuddeyo ewaka nga ndi ne ssenga wange ne tutambuza obulamu bwe tutyo kati amaka we gafa abakazi ne bakendeera tata avaayo ebusoga dda ekayunga bugerera awo n'atandika obulamu mukama n'amuwa chance akulankulana mpolampola n'agula ettaka ekayunga n'atandika obulamu awo n'azimba n'amaka awo n'afuna omukazi eyalinga oba owookuna nga bali abasatu mama wange ejjukira yano bandi muto ye teyadda mabega kati bano ababiri nga be balinga gye bali kati n'abaleetamu era omulala yeya kwolwo yawasa muwala muto awo ng'akyalina ne ku ssente nga nnyingi nga waliwo n'abamwepikira ndowooza ebiseera ebyo n'awasa oyo omuwala oyo gwe yawasa ye yatukuza by then nali mu pitu kyakubiri awo ye yatukuza bambi kati oyo mukazi anobanga ndi musinia yakutaano nga nkuze ye samwinaako buzibu yankuza bulungi naye nga wakati abo be yakawasaako nga balinga oba bakazi bameka ng'ono agumye ali mu maka naye nga ye tatanga tafaayo kupangisa ng'apangisa akazigo n'ateekamu omukazi n'ateekamu omukazi n'ateekamu omukazi buli sizoni ya mbona abagenze nga waali buli sizoni ya mwanyi n'ey'omuceere ng'akungudde ng'awasaayo omukazi omanyumiza kati oyo mukyala bambi awo tatange yawasaawo ekyamusinga omusukkako oyo mukyala bambi ng'akola nnyo oyo mukyala jjukira esente zemufuna mu kulima instead of omusajja okusiima n'awasanga bakazi kiba kiruma kati kwolwo ekyasukka tatange yawasaako omukazi n'emperekeze ne ssenga emperekeze ezajja mu mukolo emperekeze emu gye yawasa ono eyabeera jjukira nga ye akyala bukyazi like akyala ow'omukazi oyo omukyala ne bamuweerako amuwerekera then
wabawo ne ssenga ow'ensonga gye bamugye kati yawasaako abo abantu basatu kati yaleeta ono omugole n'abeerawo okumala omwezi ogwa kati omugole ye yalowooza nti agenda mu ssente kuba bamulaga ssente awo nga yakakungula emmwanyi n'omuceere we yabeerawo omwezi nga gumu ndowooza n'akizuula nti omusajja talina nnyo neyeekyanga bwe yanoba jjukira yalina ono yamuwerekera omuwala omulala ye yadda mu maka ye n'agenda n'alekawo ono batambula n'oyo omukyala era naye waayitawo nga weeks 3 nga yali mu nnyumba era weeks 3 nga yali mu nnyumba era nga tadda nawaka ng'asulawo n'omukyala era oyo omukyala n'anoba simanya kibanobya naye nze ndowooza ssente kati anoba taata atwala ensonga ndowooze wa ssenga muba yatwala ensonga ne ssenga oba n'amusiima ate n'awasaamu ssenga n'ajja mu maka g'abana abakyala abakoze eki era naye n'afumba ssenga yawezaawo emyezi 2 bambi n'abeerawo natunulira kitange ne ŋŋamba ebyo byonna bituukawo nga ndi musini yanga 3 nga ntegeera ŋŋamba naye bannanga omusajja afaaki n'ensi kati nange nze tatange ne mujjako engalo nze nga kale nga mpulira ntamye omanyi tatawo okukwetamira ng'omulabanga kisajjasajja tata owuwo engeri gy'ayisaawo kano akakazi bambi akabakuzizza sike kabazaala waali naye nga gino emisegula gyaleese ng'oluusi tasobola nakuuma mwana gwatazaala kumala weeki naye ng'ayisa mu mukazi amaaso ne mugamba naye taata ate oluusi nga nze atuula ne taata wange gamba naye taata waliwo ekisukka taata nga mukambwe nga tawuliriza kati lumu abo bonna bagenzi abo basatu beyakawasa n'addamu n'awasaayo ye kasita baanobanga ng'akwata ebintu ebiri mu nnyumba n'abireeta ewaka kati ewaka nga tulina boys court ey'abawala n'abalenzi tateeka mu nnyumba eri maini ng'abireeta n'abiteeka mu nnyumba zammwe eno gye musula then waba atuusizza ng'aleeseyo omulala nga mulaba bulabi akamotoka kazze nga empya kati kwolwo yabinona n'atwala kwolwo yali awasizza omukazi yali mugisu yajja n'abakazi aba n'amuleeta n'apangisa ennyumba n'amuteekamu ne babeerawo kati nga yakawasa amala wiiki nga namba nga tadda waka ng'aliwo omukazi mupya then eno n'atandika okuddayo mpola bw'atyo ng'amaze ndowooza okukkusa eri kati kwolwo twamwerinda n'akomawo ewaka kati bano abalala ne batyo mmugambako nze ne mmugamba kati olw'obusungu oba nayogera bubi ne mmugamba naye taata ku bakazi bonna b'owasizza onoonya ka green ka radio oba ka china like kiki ky'onoonya ennyo abakazi tebaba beebamu ne mmugamba ku bakazi bonna be weebaseeko kiki ky'otannalaba onoona ya green ya red oba nchina ng'ogamba bwotyo kitaawo nga nyiize nga mpulira njagala akole kyonna kyasobola okukola nemugamba nno taata ku myaka gy'otuuseeko okuliridde bajja kugira nga lumu tukunoonya naye ng'ofiiridde mu magulu ga mukazi awo nali mu senior 4 nga nkuzeemu kati olwo ntabukidde taata wange adija n'atabuka n'aŋŋamba temunjasamira gwayogera ebiwala byebuza amagezi gw'onoobamu wadde kilo ya sukaali waliwo ebintu bye bagamba abaana ng'oluusi bw'onookula n'okijjukira ojja kunyiiga nyagamba onoovaamu yadde kilo ya sukaali yoyagala neebake ku mmwe neebake ku baana bange nze abakazi bendeeta lwaki oba obafaako tolya tonywa ŋŋamba kanneesonyiwa omusajja era kwolwo nenkyawa n'ewaka nze nevaawo ewaka engendo wa anko wange kati anko nampa omuzigo anko ono nti tetulina nnyo oluganda lunyikivu naye ng'alina oluganda ku taata wange gye nagenda ne mugamba anko ng'ali kumpi newensomera kati nga ŋŋamba kambeere wano mbiire nga wano at least ngende ewaka nga ndaba tujja kgenda mu biwaavu ne taata wange
kuba yali atabuse ate nga nange ntabuse ng'atandise okulizoninga ebibimbiraba nenvayo waka naye Kasasiro yali ewaka bannaye tata yeekola ebintu tata n'atabuka okuwasa abakazi n'atandika okuwasa abawiiki n'atandika okwana nga like waba tamuwasiza at least akwana bano n'ayogereza bamama bamwe abasatu abali official abasookawo omukulu nga yanobadde mama nga olwedde ye yasooka okuva mu maka bo nga balemerako ne bamunoonya naye mama teyadda mabega n'engeri gye baalina nti balina abaana era nga baba bawuliziganya naye nga mama nga ye teyadda mabega nzizeemu n'omulaba okuva nga ndi muto naddamu mulaba nga maze senior 6 what kati gwe wasigalawa wona omukyalo omulala ku mukazi omupya gwe yawaswa yali owookuna gwe wasigala naye yogereko ono omukyala ye yakuza omukyala yali yabeerawokko yalwawokko ye kati atandika bineeno ng'ono omukyala amaze okugenda ono omukyala eyaguma we yagenda teyaddamu kuwasa mukazi n'abeerawo okumala omwaka badde aweesa ba myezi wiiki biki amakanga gali awo tegategeereka kakati nze bwe namaliriza osoma nayingira buyingiza ekibuga ng'ewaka wantama bambi olw'ebikolwa bya kitange obutawa respect omukazi atukuzizza n'okuwasa buli kaseera nga ndaba atiwa ekifaananyi ekibi ate naddala abalenze kuba ffe abawala osobola okwekomako naye abalenzi kati tata nga akoze bwati ne bwati nkole ntya ne mubuulirirako n'agaana okukyusa anti nekwogoza dda kubira engoma n'ozina kyali kibi nagezaako mubuulirira yagaana nze nenvaayo bwe nayingira ekibuga nentandika ottooba obulamu bwange ng'ebyewaka mbiwuliza buwuliza kati wuuyo atuuse ekiseera ettaka atandise odditemako paati asooka n'atemako paati ng'olwamaanyi gamuwedde luli yali alima n'akungula ekinene n'akolamu Kasasiro gw'ayagala kati ng'alima kitono sente ne ziba ntono kati n'atuuka ekiseera ng'oba tezimumala ate n'alaba ng'akooye ndowooza okudipendingira ku farming n'afuna idea ey'okukola wholesale shop ku kyalo kati n'agenda neyeewola sente mu bbanka yasooka kutemako ttaka n'atunda then n'akungula bwe yali akunguddewo n'agatta n'akola wholesale shop awo ku kyalo naye ng'akaduuka kakola kuba edduuka erituuka okuba nga lisobola okukola obukadde obubiri mu kyalo liba likola mu kyalo so nga asuubuza bano ab'okukyalo njagalayo kilo 3 kilo 2 biki nga basuubuza kati bwe yakwata essente ezo ze yeewola yakolako edduuka ndowooza n'afissaawo kuba immediately nga yakamala okukola edduuka n'awasa n'okuwasa omukazi omulala omuto naye kati ng'awasizza oyo omukazi waneewaka ku poloti gy'asazeeko nga nawe waliwo omukyala olwedde gwe yawasa abo nno mbawulira buwulizi tatawo yalingizaawo emmaali tatawo alina gwe nga bato bange be baŋŋamba tata nno ne fiizi tewali kati yawasizza omukazi yagenza n'akyala ebyo bwe bityo nga byempulira neŋŋamba awasizza omulala yaleeta muto nga baidani nali musinga n'obukulu n'amuteeka mu dduuka nga yatunda edduuka lya wholesale yeyatambuza edduuka omukyala n'abeerawo awo kati nga bw'omanyi nti omuntu omuteeka mu dduuka alaba nti oyingiza kingi nze kyemmanyi yasikangamu nga kyasobodde akaduuka ne kebeeramu kaawe erya wholesale ng'atandise ettunda retail nga kakendedde kati nze yali yanyiigira olw'engeri gye namuddangamu nze nga tankubira ssimu wali wamunyiigira nga yanyiigira nange okumunenya bino bye namugamba ate nange nga nanyiiga so nga nange sibeerawo nti munoonye kwegamba mwembi mwali mwenyiigira naye era ensobi zange yaziraba mu maaso eyo awo nentegeera nti eriiso ly'omukulu awaddugala weewala ani mukulu ku mwembi eryange lye eryaddugala ne liraba okusinga eryoli okusinga eryataatawo kuba byonna bye namugamba byatuuka kati mba ndi eyo nti atunzeeko awasizza omukazi n'akola n'edduuka bagenda mu maaso nze mutima namanya nti tewali muntu gw'oleeta mu dduuka
ng'aliraba nti oyingiza nga tamanyi gy'ojja capital na respecting that business. So naye yajjangamu omukazi ate ye mugole gwe bawuliriza gwe bakola ki. Naye kyannumanga nti abakazi yabatijjisanga nnyo ate okusinga abaana bakoze ki baze azaala ate mu bakazi ab'enjawulo nga tabawa value era nga n'okusoma ffe abakulu ffe abaafuna ku chance nti nze nafuna chance ne mmala senior 6 abato tebagifuna ate nze ekyanfunya chance nti nayagala nnyo soma nti nga ne bwe naba nagendanga nenkola mu holiday ng'ako akasente mmanye embeera za kitange nga nkongerezaako wali eri nguze ebitabo nguze uniform nensasuliddeko ng'ate n'abasomesa bampuliriza nnyo nga tebannemezaamu. Kati bano abato abasinga kozi bazadde baabwe be bafubyeko naye abamu bafumbirwa dde sibamanyi baida waabamu sibamanyiiko bano betukuze nga mbalaba naye bano bazza mansa erudda sibamanyi amansi zaggwe ensiko ezimanyi nyingi nnyo zijja loko jawulira ndowooza akola n'akasomero kati kitange oyo atuuka ekiseera awasa oyo omukyala gwe yawasa aka bizinesi akasudde kafuuse retail akaali akawolosero kati olwo nga katandise okugwa kali mu process kati we yalaba nga katandise okugwa ye amagezi agamujjira kufuna looni n'asinga ate poloti gye yali asigazzaawo n'agisinga mu banka. Kati we yafuna looni omanyi kye yakola yayongera mu bizinesi capital n'agizaawo n'alekamu oyo omukyala teyamuggyaamu n'akwata ssente n'afunayo akawala akalala akato n'akapangisiza naye ng'oyo kitange gw'olaba before nga tannawasa era osooka kukwana waliwo bano beyakwananga ab'emabbali ng'oggyeko baneeno maama we be yamugambanga maama we be yamuleeteranga yeba shuwa nti waakuwasa jjajjaawo be yamuleeteranga jjajja be yamuleeteranga yeba shuwa nti yaba waakuwasa kuba aba wa bizibu. Kati bano be yeekwaniranga nga bamulya akasente mugaggawo okukyala alina wolosero shop so nempiwulira nga nsirika busirisi nga ngamba manyi ati tatange okumanya yali yanyiigira lumu yafiirwa twafiirwa yafiirwa brother we saasobola genda ziika nempeereza amabugo nateeka ku simu ya kitange mu nnyini namuweereza mukubira mbu oba ozirabye teyakwata namulemerako ennyo yawa mukazi w'omu ku bakazi be mukwata oyo owulire kyagamba we yakwata ngamba ogamba kibampadde essimu mbu njogere naawe konze basindikidde amabugo kweyo ennamba mugamba azikebere awo nemmanya nti alabika takyanneetaagira ddala nemusalako venti namba kati kiki si ye musajja ali awo nti muzaddewo ojja kufuna ekizibu eky'omutwalo omukubire tataano kigaanye tataano renti agaanye bangoba mu nnyumba nga gwe maama gwe taata ku myaka emito ate n'amala n'asuula abaana nze ndi single sister si single mother naye single sister kuba ennaku yankwata nti ono omukazi eyankuza waliwo kawalake nga ndabira ddala kakomya mu P6 katandise ku kyalo nga ndaba ekiddako kufuna lubuto okuddawo kubonaabona ku kyalo naye nkasikayo nentandika obeera nako kati waliwo era ninanga basista nga nalina bana omu nemupangira n'agenda ebweru nensigaza basatu omulala bambi akyasoma ngezaako mumuweerera tesita amale senior 4 then ababiri benina bana abatwala mu airdressing ne basoma enviiri kati bamanyi osiba enviiri naye naga siddamu abo bamala tosobola bamalayo bayitirivu baganda bw'obaweerera mukama agenda kuwa omukisa kankubuulire tokyajjusa tosobola bamalayo ate jjukira naawe olina okweyamba naawe okyeyiya bweyiya olina okwefaako nga ggwe so nakomaawo then noono omulala gwendiko gwe nasigaza naye ng'abaana bo bangi ate ng'akyazaala kati nkunyumiza nti amaze osingayoawo poloti awasizzaayo omulala atandise obulamu naye nga poloti yeeri mu banka ate batandise era mpozi muli ba tribe ki tuli basoga teyaweza dde emyaka 45 nti otandise ebintu
baida abantu bwe batyo bavumaganya amawanga ngataatawo Tatanga is a very disorganized guy. He's a very disorganized man. I'm so sorry. Nayo Allah gwe yakuwa yewo. Yeah, naye singa bakyusa abazadde mkwano. Nze owange nandibadde nzasooka ku line nti mumukyuse. Mama ye bamuleke yadde nga yalonda ye. Alabika yatomera mukazi wattu naye nga tamanyi. Naye taata nandi mukyusizza. Yeah, nandi mukyusizza ng'olwa kati nkujjira olabe how disorganized this guy is. Awasa alina loani mu banka, alina omulala ali mu dduuka, alina n'ono gwasingidde mu poloti. Poloti yali erimu alimu. Kalinga kabanja naye yali yakasala dda nga yafuuka poloti. N'asingiramu omukazi. Omukazi oyo ababbanka be baamufulumya poloti. N'ono nga tali interested. Oye we yalaba nga ziwunye ne business etandise ogwagwawo omukazi agiridde we yagira baida omukazi yanoba n'amulekera amabanga g'edduuka n'anoba n'ono gwe yali yapangisiza naye n'ayitamu kati we yalaba nga banka etabuse ebintu eri mu bitwala naye n'alinnya n'aleka ono mu poloti gye yasinga gundi banka ye yamufulumya ng'alaba kiwandiiko nti this plot is for sale na banka ze ogitwala kuba baabanjanga nga taresponding nga taata wange kati yankubirako n'essimu ng'ebya banka bitabuse mugamba taata sina yadde 10 nange nina ebizibu byange ebimmala nange ntoba ku kibuga kati sobola kweyingiza mbu ate poloti biki ye sente ze wawewola wakolamu ki anti ate edduuka naye ebintu tebitambula kwanza kasitawo ebiri ebyo ebintu byonna byennyini byoba otunda waliwo abasobola obisuubula at least oziggyemu osasula bwate naye nga omanya abakazi ate kwanza otandise sagamba kiki kye sakugamba kyotalaba kati olwo nga yakalaba nti kye namugamba kikoze kye yali yanyiigira nkubira olwo ku kasimu nange nentwala nenkozesa omukisa ogwo mwetondera kuba bagamba omuzadde tasobya nafunanga ebizibu nga ngamba oba kuddamu taata wange bubi kamwetondere nemwetondera said sorry nansonyiwa yangamba nsonyiye kati naye nakwata obuntu bwe paka wa maama we kuki we bamuzaala mu maka ga mamiwe natandika obeerawo ne mamiwe naye ng'omuntu omukulu ti obaddeko mu bulamu obw'essente obaddeko mu bulamu obwaki okubeera ewa maama wo nga kati woolya nga ndowooza naalaba nga temususeeko bambi nga nkubira amasimu muwe ekiddako ndowooza at least fune ennyumba apangise namugamba noonya ennyumba nemupangisiza ennyumba awo ennyumba gye nampangisiza yali yakatambulako omwezi ogwa naŋŋamba yapangisiza ekisenyi agenda tandika okulima omucere kwanze that is good ojja kufuna awo entandikwa olabe ekiddako mukwano nziramu owulira nga ennyumba gye napangisa nga awasizaayo omukazi omulala omupya atali kuba n'abakadde zasasula lwenti alhamdulillahi nenfa ate nga nali nafudde enziramu nenfa ati ogenda ofiira olemezuukuka oyo omukyala yali yakamala n'ekitanga awo batambudde omwezi ogwokubiri ono omugole gwe yakawasa ono gwe baali batundira mu poloti we yategeera waali naye n'akomawo olwo alina abakazi babiri mu muzigo double room mukyalo ate nga naye ali interested talaga nti oba agoboonaze oba ki yagamba bugambi nannyonnyola abakazi anti bannange tukole bwe tuti tulime tuzimbe abakazi babiri bali mu muzigo nze agusasula tebamumanyi kubanze tebandabangako ali awo azaala buzaazi bonna bazaala ssebo tatanga azaala alina enkwasa ezikwasa azaalira ddala n'abalongo naye babamwe yazaala abalongo baida yazaala ba mirundi ebiri ife then yalina neba yazaala abalala kati tatange n'abakadde bamwesibako bano be yawasaako emabega abamu baba bamunoonya kati it might be good in bed because the guy has no money. Your father? Yes, atayina sente golowooza kiki ekisikiriza abakazi abo
at least abamu ne babeerawo without money ne batuula alabika amanyi yeetaaga manpower wange gwoyogerako kitaawo mulamba kitange naye n'abantu balabeemu omuntu bwatyo awasizza abakazi bayitirivu akuliridde mu myaka naye alaga nti aliredde n'okubeera n'ababiri mu mbeera embi ey'omuzigo nga n'oluusi akusaba ekyokulya okitegeera naye n'ababeezaawo nga nabo batudde kati mwaddamu muti okukolagana wano ng'omaze okumunenyaako anyiiza akuyise ekyana eky'empisa embi nga banka emutugumbula akubira ku kasimu nange awo namwetonderera kati awo twaddiramu awo twaddiramu nemujjukiza ne kali ojjukira agamba nti ebyana ebiwala tebivaamu yadde kilo ya sukaali nange bisungu nze dadi wange nemukubira by the way right now agamba naye kimanyi ndinga ataazaala gwe wekka gwe nina ng'omwana ati waliyo abakulu abansinga abaali mu first mam gwe yawasa oyo omukyala naye tewali ali interested tebaagala kumanya bali abaana ate bo balina omutima mwe mulina abalenzi ze mama wange yazaala bawala bokka yatuzaalawo bawala fekka naye eriyo erina abalenzi naye bali abaana bakoowa kitange yadde 15,000 bwezi tiwaliwo neyamugulira oba zaali ngatto yatuuka ekiseera tatange ne bamusibako bambi yagenda otema enku mu kibira ne bamukwata kati mumukwata nze nempayo sente noono omulenzi n'awaayo sente waayitawo wiiki emu ng'avudde mukomera omulenzi n'agenda n'azimubanja nga nze mpa sente zange ze nakuteekamu naye oyinza okugamba taatawo bwekiti ekigambo so bali bakoowa baakoowa naye ate at the end of the day nze gwalinawo eggwa munne ate njagala bayida okuba buto yali alaga nti ayagala abaana beera yalaga nti yanjagala nnyo naye ndowooza omuzimu gw'obwenzi guneeno oba baamuguloga oba yagubuuka oba yagunaaba oba ayina gwe yalya nga mwenzi n'akimwambaza simanyi tatanga ayenze naye mukama mulungi kozi nga yakafuna silimu naye amuprotectinze paka kati okuba tanagwako ku ndiri nti oba kuba singa nabimanya buli kimu kati akiŋŋamba naye akyali oke ambika maama naye kasita oli mukazi muyiribi nze yo Kampala nja gisobola kuba kasita nayingira e Kampala 2018 okulidde mu kyalo all your life nkulidde mu kyalo all my life nzize nga Kampala ninayo omulimu ngenda kola bwa house girl mu holiday bwe navangayo nenzirayo kusomera obwentyo Kampala njiyingira 2018 nintandika Oktoba ate nga siina nti ngenze wasenga oba wakojja wabula ntandikidde obulamu ti mukwano gwange ampaddeko obubudamu kyewuunyisa bannange nze nno mbadde ndowooza oli sitibooni mukwano naye mukama ankoledde ebikulu era ankoledde ebikulu olwoyingira otya mu kyengera kyengera njiyingiramu nga satandikira kyengera nakuwa story eyo nti banzibye ntandikidde mutundwe banzibye biki kwe kudda nempunzikira ekyengera naye okuyingira ekibuga natandikira n'okumwendea ebulenga bino ebya chips nga yonna bikunyumiza awe natandikira obulamu zize njiriba nga buli business nkiwe ebbanga nagamba ze sobola siikira chips emyaka 5 tekiriyo mukama nnyamba mukama n'awulira yawulira nze nga ne bwe bandoga asigala ndabisa nesigala nga ndi muwanguzi ni all katonda akulaba munnange n'alaba chips nazibeeramu emyaka just 2 nenvaamu nenzira mu dduuka lya bale olabe kabebi kange wekanyirira ngenda kagenda kusooka kakakusooke bambi gwoli muganda wange kusalamu warahmatullah babe so bwe bityo ebyaggweeraawo so kati muli mutane taatawo gyali tuli mu good conditions ogize oyiribye kati buno obuki bw'otunda ndaba kuliko omukazi alina ebbina eddene ndosako products butono ako kamabina abaagala ositula wansi nga nze nga ye awulira ayagala kukola amabina ndija kana akantu kali hot cake mukola amabina omira bumizi ebbina ne lyesitula n'otandika okubanga masozi zo zitandika okwenelaji nga n'ogejja wansi wokka nno olina n'ebigeza
nino omuwala yazze inbox yange nga ngamba nti Adija twagala ku ddagala erigeza abantu nga just white gain nga tashapinga werere bulungi nnyo lwaki bulijjo tongamba just matama nti matama ge gabize naye nga agenda gejja full body ngali eretu choino okola bwoba oli ku white gain instead of okulya ennyo onywa nnyo kuba bireeta appetite kati bodda mu kulya buli ekikuyise mu maaso bwebi mugende ekeri kati bodda mu kulya buli kimu ekiba kikuyise mu maaso ebyokukomenkereza nga abamu bagezanga amatama gatandise okuyita ku body yo naye oba olina okunywa ennyo eddagala ne libeera nga lidissolvinga in all your body body system so kano kali about kugejja wansi then zino slimming abagala okwekoza leero oleese entono kituufu tukombininga products ez'enjawulo ne tujjamu package omuntu n'azikozesa n'aslimming ono peza era y'omunooli oyo advanced wa full body then ono advanced wa upper body tebannaleetayo advanced wa gundi ono ye pezo owa bulijjo atali advanced naye owa upper body tebannaleetayo advanced wa guluwoka yes so ono pezo then noyo pezo nayo yo wa full body ono wa upper body naye era still omuntu wajja n'agulayo kamu kokka nga kayagala okwogerako era kiba so slow naye we tukombininga products kyangu akivaayo mangu so oba olina ofuna omuntu ng'asobola okutegeera percentage ya buli ddagala nakukombiningira ka package ko n'ofuna results in the first package so byebyo zino zonna slimming then kano ke kapulingi k'abakyala abaagala okyalira ensiko ate nga wagamba nti n'abazadde abalina abaana basika abaana baabwe era mbasaba munsindikira abaana naawe omuzadde mwennyini nga towakyalira nsiko naawe ng'ate muzadde awo aba ayiseeko emyaka aba akyabyagazaaki akabozi kalinga ssente wokafunidde wonna naye banaye abakyala ate musika ate biwanvu nnyo birina engeri gye bireeta discomfort ng'otambula wategeera oti olina biwanvu nedda just mbagambako bugambi nze waliwo abanyumiza nze munnyumiza emboozi mwenna nze siina mboozi gye siina bayira ne wastama ne bituuka wansi biyola bisiraani so olina ogira bannange maada ate okyonoonye bitiisa aganje nnyo n'ekirala waliwo abatamanyi sika n'akakwata bwe kati nfo kyo kigaziya ne kavaayo ng'akasundo nga tekalabisa bulungi wansi nga kubeera alina kukwata waati alina kukwata bwati n'akikwatamu wakati ne kivaayo nga kikoola instead of akasundo olina data yenna kano kasika abaami bw'oba olina omukyala wo ng'omwagala nga naye teyabikola toswala omuwala omukubira erya feelings erisika kagamba nga kyoyinza onoonya ewa treasure nga mukazi wa kirina awaka bave ku bwenzi munoonya like simanyi kye banoonya so tiimu kumalawo bwenzi kanika weewaka nga naye awoomanga ow'ebbali then kano ka detox pearls kayambako abakyala balina ebizimba ku nabaana n'abo abaagala okuyonja wansi infection bineeno ebizibu ebikutukakutuka ezo discharge ezo ezitali nnomo kano kakuyamba oteeka buteesi wansi ne kakukilininga all of you tokozesa kamu kokka obviously naye akamu ke kakuwa intro nti kali mukola then ate kano k'abaami kano ke bayita kamuwoomya maama n'abaami beetaaga muwoomya maama nnyo bawoome kyekyo ateeka bale manyi natural abaami baba bawooma waliwo ab'ensusso ng'ojja musanga oleme kujjukira leero nga kati kano abanga eyeerunze nti omukazi babe jangu baba weyo drink ti omukazi ne bw'aba yeegatta dda n'abasajja alina gwasanga ogugwo guba gwanjawulo one of a kind so this one kyolina okukakola just otolako katini n'oteeka ku head awo womala oteekako n'olindamu essaawa emu bbiri essaawa emu kitundu n'ogenda mu kikola tekakola ku kuwoomesa kyokka wabula n'okuwangaala alwawo ko okumala naddala bano abalina ennyonyogezo ennyingi I'm excited. Mbadde simanyi nti abasajja bakozesa muwoomya kitegeeza abasajja abamu batumanyira bwe batyo bebi wange
nga tannamalirayo ne kungulu oba owulira nti kyanjawulo n'otuzza otumuvaamu jjukira akateekako kasika ne kayingira so kakyusa testi ya siminize nobeera ng'oli extra sweet ate tekayina na disadvantage kubanga ka abo so kawangaaza oyunga mangu ekiwoomereze kiri kijja kuleetera okuba nga tokoowa kati omukazi kyayinza okukafunamu ng'akakutte n'akateeka ku kijanjaalo kabustinga feelings kisituka nekitabuka butabusi naye saawa eyo oba olina okugenda mu kikolwa yo bambi omanyi ogiranga nga towemudde nga teweeweebudde naye omuntu n'ategeera kyogamba then kano ka kofi asobola otwala saketi enamba naddala nkawanya ab'ebweru kanguya ensonga jjukira obunyogovu bubwonoona natuuka ekiseera nga yawumba oluusi nga oluusi alina ne mukazi eyo naye nga just beebaka bwebasi akateke tewakyali kano kakukyamula kuva munda bw'okakwata n'okateeka mu kikopo ng'ekyo n'oteekamu konna n'okanywa olwo lwennyini otandikirawo ate n'omala wiiki namba ng'oli active naye ate bw'oba okanywamu mpolampola kakubuildinga slowly ate n'ofuna results eziri permanent in a long run. So kalungi nnyo kakofi n'omukyalo osobola okukagula woba ng'olina bbawo naye nga takuwa good service nobeera ng'okamuteeramu mu kyayi mpolampola n'aterera performance. Aliwo abakyala abaami abagamba ng'alaba alina bad performance naye yagamba tali lwedde kulwako kyakola kati omulongo akakofi nga tamanyi n'aterera lwakuba ate waaterera ayinza okufuna n'omulala gwawaako then kano kakandi kano bakayita kaddabulu okagaaya bugaaya kali so effective kako that is mine kamimwa so abanjeetaaze products zange ziri organic tezirina buzibu ku mubiri naye ate zigaba results kano kangambye nti kamuwoomya okakozesaamu emyezi nga 8 ate ng'okaaplayingako once in a week n'omala wiiki namba ng'owooma owangaala oyunga mangu bakunoonyako ku namba ya simu namba y'essimu eri 0709 657 mujja nfuna amaanyi naye nno bagenda kumpasaako nze nkubuulira natandise okufuna abamuva bulaaya nga basaba ennamba y'abamu Amerika abasajja bayaaye bagenda kumpasaako abasajja bonna si bayaaye waliyo abalungi naye batono ku 10 osangako babiri ate nga nabo beekwekedde wali ng'oyinza olowooza tali serious. So nze kati si kyentunuulidde by the way ntunuulidde nnyo ekyokumpagira basweet osobola okujja n'ompagira ate omuntu asobola okujja nakugenda kugulako ebintu bya miliyoni 2 naye nga ye alina ekigendererwa tutandika munaye communication mpolampola sikyamaguka nnyo kubanga bannaye omwana w'obuwala tali ku pressure abansaba ennamba ye already basomedde mwere mu kabox ke mumubuuzeeko yajja banyumira kyasinga okwagala kujja mugulako Treasure care products yes osobola okunsakingako tukola live always netwogera ku zino products nembayita waggulu netunyumyamu ng'abantu netulaba ekiddako ate nga mbeera naye every week ng'alina emboozi za treasure banaye teziggwayo ate ngenda banyumiza akaboozi akalulu banaye mukyadinga amasimu mubeerengako ku HK Media temusuubwa kuba ngenda nze buli omu ngenda mukolako olugambo kubanga zino emboozi zenkola ziyigiriza abantu bangi tewaliyo abantu abo nga tebasobola kwogera so nze ngenda byogera kasi as long as soogedde erinnya lya muntu naye nga ngenda kola yes abakyala baayiika amabeere baddiya nga gwe n'akaleega muli muti tosobola fuluma nnyumba mujje tufaaminga ebbeere abalina erinnya mu kabina abalina obutumbu obwasiba n'akabinako nga kakaluba nnyo tofodde okay kale abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi tulumbiddwa omwami ayogerera waggulu nnyo okufa obufi naye ng'ate ffe bwe tuli okuba nti tubaweereza nze n'omuntu ayogera ennyo ku simu ng'awomutegeera is a red flag nga nze red flag yange musajja musoga bannaye nakoowa maze oli musoga musoga but tata wange embeera ze yeeyisaamu yanko yabasajja come on si bonna but majority abakyala abaami abasoga ogenda deep in the village abaami abo bakyawasa abakazi abasatu mu nnyumba emu kale
katusula abantu tujja kutandikira omulundi oguddako mwebale kusaba naye mwebale kusubscribinga yenze Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.